omanyi mwalema okufa ku bizinesi zammwe kati mwadda kutunulira balala Rema yakoze eki anyway mukyayogera nnyo. Rema ne Hamza bamaze ne bekola ekigenyi nga banawe bokimanyi nti ebadde eri Mubaraka. Basobodde okuba nti bekola ebintu neera ebyo byemuddawo ne mulasana ne mugamba mbu yakola kikyamu osimanyi ogende Dubai. Bannange temubeera bakopi. Omanyi omuntu omwavu abeera n'entondo ate omuntu omwavu afuna fitina ku mutima olw'okuba gwe ebyo biganyo olowooza n'omulala birina gaana. Rema nedda agambye nti mwenna abamwogerera muli bakuswala kubanga ye ala tamuganda ngako kulaga baby we mapenzi. Agenda mu maaso n'okuba nti abikola ne ku Idide, agenze mu maaso n'okuba nti era abikola. Tulabye gang Hamza Ssebunya kubye ekanzu mu black, akubye entalabuusi, yenna muwanvu, yenna looking handsome. Era basobodde okuba nti basala olunaku lwa leero. Simanyi oba basaaliddewa naye nga gwe kyobomanya basobodde okuba nti basaala era nga Rema amaze n'akyaza abagenyi ewuwe. Nga bwe twakugamba nti twasaba okuba nti tukuletera updates eziva mu entertainment ye Uganda, n'olwaleero nzize naye nateera mbikutuseko mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gaffe muganza okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi wa mtantambi Jimson Richmond Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga, tanaba kuba nti osubscribinga ngamba nti oluddewo blood agenda mu maaso n'okuba nti osubscribing olwona tusobole okuba nti tutambula oba oliyawo osooke omanye ebifa e Uganda. Ogamba otya blood wange ng'oli mu Uganda n'ebweru w'eggwanga, oli Abu Dhabi, oli Netherlands, oli New York, oli London, yes, oli Kigali, oli Nairobi, yes, oli Tokyo, ngamba Japan, yes, oli Beijing, China. Nkutumiddeko webale kuba nti otambula nange, oli Durban, oli Jordan, oli Johannesburg, byonna ebibuga ebyenjawulo ngenda mu maaso n'okuba nti kutumirako. Nawe ali e Cairo, nawe nkutumiddeko mpola mpola. Now Idi Mubaraka, everybody, bobanga oli Musiramu, bambi webale kuba nti olutuukako yoga yaddenga olutuuseeko, waliwo abasiraamu abalala balutuuseeko ate nga abantu bakomye kuba nti balutuukako wabula bagenze mu maaso n'okuba nti balunyumirwa. Olunaku lwa leero nkugambye bavuddeyo ne babinyumirwa mpola mpola nga bwe twakugamba nti palapase waawali bakyali kanzije mu bulambalamba. Lubadde olunaku lwa leero Rema Namakula omukyala eyazalibwa wali Mulago, yes, muwala wa mami Halima Namakula asobodde okuba nti akwata omuvubuka ennaku zina representinga Bagaga kwagalana. Omuvubuka ono semulala bamuyita Dr. Hamza Ssebunya. Bangi bayogera ebigambo bingi before Idi nga tunaba kuba nti tusiibulukuka nga bagamba nti Rema yagenze Dubai nava kunona ey'obusiraamu n'atandika okuba nti akwata n'okuweweeta omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya. Bambi mwogera nnyo olunaku lwa leero omukyala amanyikiddwa nga Rema Namakula asobodde okuba nti abiddamu. Agenze mu maaso n'okuba nti akwata musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya kongata ne family mpola mpola tatidde taswadde. Agenze mu maaso n'okuba nti amuweeweeta kongata omukwata empola mpola n'atandika okuba nti amufiiringa mu bantu ng'agamba nti baby webale kuba nti olutuukako. Rema ebintu byakola bino oba olumu bagamba nti showbiz agezaako okuba nti alumya musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Musuuza, engeri gye yali nti yasobola okuba nti atambula okumuviira, engeri nti Musuuza mbu yali yamuzira, mu kumuzira n'amulekera amaka n'addukamu. Rema n'agamba nti is okay naye n'aleetamu Hamza. Baagalamu emyaka 2 ne basobola okuba nti beetongola, which is okay. Wano nno abantu abasinga bali bagamba nti boliawo Rema binaabikozesa just for just, kumbe ng'ate omukyala ali more than serious. Era lwadde olunaku lwa leero agenda mu maaso n'okuba nti atulaga. Rema avayo n'agamba nti tewali agenda mustopinga kwagala mwami we, temusobola kumuteekako mateeka wawa agenda okubeera n'omwami we saawa meka kubanga mwewammwe tabagirangayoko mateeka gafuga bufumbo bwe. Avaayo abagamba nti mwenna bamujajinga, temuli ba Katonda, you're not Allah to judge and n'omwami we agamba nti Katonda yekka alina obuyinza okubajajinga. Bwe bibanga bwe byo byakulema nga tolina ssanyu guma, naye bwe yali ewakezo teyasobola kuba nti alifuna. So n'olwekyo bw'abanga alifunye n'otandika okuba nti omuddako ate kiba kikyamu. Yes,
ngenda kusaba blood wange wenna ali mu mitambo osooka otambuze mu kavidiyo osooka olageko Rema ng'alina efamire mpolampola ne sweetheart we mpolampola olwo nno abantu basobole okuba nti bakakasa kitugamba bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior mwebale kutambula naffe mpolampola. Unfortunately, as we are. So we thank the Almighty. Eid Mubarak. Oh, you guys are looking so sweet. Hey, Farid. Hi, darling. Hi, guys.